Kiva kuki omuntu okubonaabona? Abantu lwaki babonaabona? Kituufu buli muntu yandibonyeebonye? Mulimu abantu ababonaabona nga yazaalibwako okubonaabona, abo we bali. Okugeza, oyinza okusanga empewo nga si ntereeze, kati oyo ye muntu gwe twogerako eyazaalibwako okubonaabona. Kyokka ennamba y'abantu esinga yazaalibwako okubonaabona. Okubonaabona okwo kuva mu lubuto, kubanga obulambe butandikira mu lubuto. Omuntu yasangawo empewo zijjudde obusungu, ab'ekika baazisuula, oluusi amasabo baagookya, oluusi baagamenya, oluusi baazisiba. Okuva ku jjajja, taata, naawe oli wa kusatu. Kati mu lubuto okubonaabona mwe kutandikira, lwewanise baalusiba. Maama abonyebonye n'olubuto aluzaalidde ku myezi 12. Okuva lw'ozaaliddwa, ewaka bya mbirigo, okusoma kwa mbirigo, fiizi za mbirigo, ku lubaawo gw'ofuna olufu, ekifu ku maaso, okusoma ne kugaana, n'otandika emirimu, otandise fiirudi y'ebyemirimu, oyingidde fiirudi. Emirimu gya nkalu, oyingidde ebyamaka bigaanye, oyingidde ebyokuzaala bakulongoosezza. Bwe bityo waliwo omuntu eyazaalibwako okubonaabona, era tusiba tusibirira abantu entanda nti tomala gawasa. Ab'edda baawasanga nju. Kyovola nti okulabira kwabanga kulungi, ate kati okulabira temukyakukkiriza. Mwekwasa obulwadde, naye era oli waaba akulabidde omukazi, ekikugaana okugamba nti tugende ku musaayi kiki? Kati mwekwasa obulwadde naye ng'era kya butaliimu, kubanga era ne baba bakulabidde era musobola okugenda ku musaayi. Kale okulabira kwabanga kukulu nti baawasanga nju. Baanoonyerezanga ennyumba eyo teri mu bizibu, ne bagamba nti oyo omuwala asaanidde. Oba eddenze waka ne likwana omuwala, abazadde ne bagaana, ne bagamba totuleetera. Abazadde nga balina kibamanyi mu nju eyo. Endwadde ez'enjawulo, endwadde ensikire nga sikoseeruzi, waliwo ebirwadde ebisikire, endwadde ezikuba abaana wansi oba ezikuba abantu abakulu, okitegedde n'alambaala ne yeefunya yenna, okitegedde. Kati baawasanga nju ezitali mu bizibu. Kakati omuntu azaaliddwako okubonaabona, ne bw'omuwasa nga mukazi, ne bw'omuwa ebirungi nga mukazi, tasiima, tabiraba. Ne bw'omukolera ebirungi bitya, aba tabiraba. Ne ku musajja bwe kityo. Omusajja yazaalibwako okubonaabona, ofukamira, w'osobeza ne weetonda, nsonyiwa, ne weegayirira, n'oteeka amatako mu vvu. Naye omusajja nga talibiraba, takusiima, era awunzika enjogera 2. Ojja kunviira, ojja kugenda ewammwe, obusiru bw'abeewammwe, obutategeera bw'abeewammwe, abeera akulangira buli budde. Omusajja yazaalibwako okubonaabona ne bw'afuna omukazi nga muteefu, mulungi, asaanidde amaka, era amuyita myaganya jjangala, era amwolesezako agayisa agabi paka ng'omukazi oyo agenze. Kati abasajja abo okwekaza n'akugoba si ye yandibadde ensonga nti aba ategeera nnyo. Nedda, afiirwa abakazi bangi naye nga alina akatambala ku maaso. Yazaalibwako okubonaabona, talina kulabirirwa, talina kutiitiibizibwa oba kuyitibwa ddadi, bintu bwe bityo. Era bw'akwana omuwala amwagalamu, oba amufunyisiza lubuto, oba amuwasizaayo emyaka 3, oba amuzaddemu abaana 2, oyo n'agenda ne bakugamba nti gundi awasizza abakazi mu nju omwo baweza 6 naye nga yabulwamu omukazi. Ne ku bakazi bwe kityo, omukazi n'ayenjeera ne bamwebakaabakako. Buli gwakkiriza gwasuubira nti mutuufu, nga si byebyo, babeera mu kwerumaaluma, omukazi tategeera. Omusajja apulaaninga kino, omukazi naye apulaaninga kirala. Okitegedde, mulimu abakazi nga ye otamutwalako mu kukyakala, nga tabinyumirwa, ate ng'omusajja oluusi ye waakwezimba. Bwe bityo ne yeekanga nga maka gagaanye, naye ng'omukazi kye kizibu. Kale buli sayidi erina ekizibu. Kati abazaalibwako okubonaabona bwe batyo bwe batambula. Kati ate waliwo omuntu eyeeretera okubonaabona mu bukulu ng'alaba, kyokka ayinza okuba nga talaba wabula nga butamanya. Okugeza, osobola okuzaalibwa ewammwe nga waliyo ekijja, n'otambula n'ensi bw'otyo, n'ogenda n'okola, ne bw'owulira ewammwe nti waliyo okulima ekijja, tolabikako.
olusi lwolabiseeko bw'ogenda ku kijja ogendayo kukuulakuulako naye nga okulima ekijja okutuufu tokirimangako. Tetugaanye muntu oyinza okudda waka ng'oli ku bwangu n'oyitako ewali ekijja kyammwe n'okuulakuulako, ekyo si kibi. naye ate waliyo omuntu nga ye kukuulakuulako nga mu balima ebijja tababanga namu, kubanga waliwo ennaku ez'okulima ebijja tugambe nti mulima ekijja ne kitukula n'enkumbi ne muleka nga kiwedde. Kati mulimu bba abantu nga n'okulimako okwo oba oluusi okwa bonna nga takugezanga nako era ng'ebijja ye tabimanyi. Bijja malaalo weeka tulina ebijja kitegedde naye nga tabitwala ng'ensonga enkulu. Kati waliwo abantu abamu abeeretera okubonaabona nga balaba muntu n'aloota ente nga zimugoba, ente nga nsibe biki bintu ebyenjawulo kitegedde n'alumbibwa ebirwadde by'emizimu nga bwe tubadde tubimenya mu odiyo esoose nga tabifaako. Naye ng'obuzibu bwe yatambula n'agenda yatambula n'ensi, bwe yafuna omusajja yamufuula kikaaki, talina muwadde amagezi agagoba enswera ku biti nange ndifa. Abagenzi be tutadde wali talina muwadde otugezi otugamba nti omuntu tafa, muntu taggwaawo. Okitegedde? Kale ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati ate ne wabeerawo okubonaabona okulala ng'olina ebintu by'oloota nga byogera Luganda naye nga tobifaako, tobiwa budde. Oze okuka n'ogaa naloose nno, naloose ng'ekijja ky'ewaka kiriko ekituli, kyokka oloose Luganda era olinda bakuweeke nti owaayo ekijja ky'ewammwe kiriko ekituli. Okitegedde? Kyokka omugenzi akulaze nti empewo empitamu, mukoka ampitamu, oloose nga ku malaalo ewammwe kuliko eddala eriko ekituli. Mu kifo ky'okgenda ne weebuuza ku bantu abakulu, omuntu omukulu n'akugamba nti ye eddalo lya Sebastian lyawummuka, n'omanya nti bakugamba eryo. Ate abamu kwegamba n'atafayo ku birooto byafuna ne kitwala omwaka, myaka 2, myaka 3, ate yamuwa ekirooto tadda. Kati gwe mukisa omubi gwe tuyina nti eyakuwa ekirooto ekyo tadda. Kati gwe n'okyerabira, kati n'otandika ne bakugoba ku mirimu, bw'osaba emirimu tebagikuwa, bw'ofumbirwa wano tonywerawo, ozaala bubi, bintu bwe bityo ovaamu embuto. Naye ng'ate ekyobusiru gwe wakireeta walootakokko, notakitwala ng'ensonga. Tuzze tubasomesa muwe ebirooto ekitiibwa eri abantu abatambula olwaleero ku basawo naye nga teyanditambudde ku basawo, ng'ekituufu alina ebintu ebyamweyolekakokko naye nga teyabiwa budde, teyabiwa kitiibwa, teyabitwala ng'ensonga. Mutuule ku buliri mwefumiitirize. Tubagamba bulijjo nti ddata w'omuntu atambula naye ku mutwe, teri muntu ali mu kulagulira. Era kyova olabanga abalaguzi ebiseera ebisinga ebyekiraguzi abamu tebabifunamu, waliwo abamu ababifunamu kubanga bw'ogenda ku musawo, omusawo ajjayo omweso n'akebera. Musawo asobola okulaba nti ekigaana okukola waliwo munno yakkola ekikyamu oba yakuloga. Musawo kituufu n'akikkolera, mirimu gyo ne giddawo, ng'ekyo kiri bwe kityo. Naye ate obadde okimanyi nti mulimu abantu abamu nga aloota ekyokukola akirina ku mutwe nga kiyita ku mutwe, azuukuka alina ansa oba togitegedde bulungi, tambula bakutaputire. Kati abantu abamu beereetera okubonaabona nga balaba ne emitwe gy'abantu egimu gikola nnyo, giroota ebintu Luganda naye ne batabifaako. Kale nno okubonaabona ffe tukwereetera. Bwe munaaba temufuddeeyo kuba kubayita ku mitwe, mujja kubonaabona ng'enkejje enkalirire. Okitegedde? Kati wano waliwo omukyala ono yeddira Nkima era nga muzzukulu wa Mugema era nga mukyala Munyolo, kubanga ab'Enkima bava bweru wa Buganda, bajja buzi. Jjajja bwe yajja anoonya wagazi, yajja anoonya wa kusenga, yajja mulunzi, bwe bityo ab'Enkima bano batera okubeera batera okuva ku nkingizi za Rwanda. Bwe kityo ab'Enkima bano ennamba esinga obungi, jjajja bw'omubereberye yava mu bitundu ebyo, yajja buzi kuno n'asenga, bajja bagoba nsaalu, bajja bagoba mazzi, bwe batyo. Era ekitundu ky'Abasese kingi mu lubaale w'ab'Enkima bano. Okitegedde? Kakati omukyalo ono nga jjajjawe yava bweru wa Buganda, nnyabo nga weddira Nkima ng'oli muzzukulu wa Mugema, njagala owulirize bulungi nnyo nga nkuddiramu obubaka bwo. Obubaka bwo bugambye bwe buti nti jjajja
bakadde bwe baafa okyali ku myaka mito. Maama yafa emyaka gyo mito nnyo, taata we yafa emyaka gyo mito nnyo, bw'otyo n'ojja okulira ku bukojja. Nziramu ekirooto kyo. Mukyala gwe yeddira enkima ng'oli muzzukulu wa Mugema era ng'oli mukazi munyolo. Ogambye bw'oti mu kirooto kyo nti naloose, ogambye bw'oti otandise bw'oti nti mu kukula kwo tewakula na maama, tewakula na taata. Maama yafa ng'okyali muto nnyo. Taata yafa ng'okyali muto nnyo, nti taata yafiira ku myaka 3 gye wali olina. Ekitegeeza nti wali tonnaba kwetegereza nnyo, naye ng'ate oteekwa okuba nga taata bwe giba nga myaka gyali 3, omwana oyo aba asobola okuba nti ajjukirako ku bimu ebyaliwo oluusi ne ku taata ng'amusika n'amujjukira. Kati ogambe nti taata yafa ng'oli mu myaka gyali nga 3, ate maama naye yafa ng'emyaka gyo mimpi ddala. Bw'otyo n'okulira e bukojja okutuuka olwaleero ku myaka gy'oliko, naye nga wakulira bukojja. Akati ekirooto kyo kibadde bwe kiti, ogambye nti waloose jjajja mwami azaala ndowooza maama, waloose jjajja mwami ku sayidi ey'ebukojja bwo, waloose jjajja mwami. Kati jjajja mwami oyo yafa, okitegedde, kyokka ye jjajja mukyala ogambye waali akyali mulamu. Kati mbu waloose nga jjajja mwami atuma jjajja mukyala, jjukira jjajja mukyala akyali mulamu. Kati waloose jjajja mwami eyafa nga atuma jjajja mukyala akyaliwo omulamu nti gamba Mooliini afune embuzi agitwale e bukojja oba agireete e bukojja, nti taata yafa tatuukiriza kintu ekyo, yalina okuleeta embuzi gye yali awasizza omukazi naye teyakikola. Jjajja mwami n'agamba jjajja mukyala nti gamba Mooliini agule embuzi agireete gye bazaala nnyina, nti kubanga taata teyakikola mu biseera nga mulamu. Era n'ayongerako nti agambye kivunaanyizibwa ku ggwe ekyo taata ky'ataakola. Jjajja mwami n'ayongerezaako nti afune emitwalo 4 agule embuzi agireete gye bazaala maama mu kirooto ng'oloota, okitegedde. Kyokka mu buliwo ogambye nti emitwalo 4 wagafuna naye wali tomanyi kyakkola. Jjajja mwami mu kirooto yagamba nti watategedde agende ewa kkojjaawe ndoza n'amwogera nti amulambulula ebisingawo oba mukwatireko waba tategedde, nti ensonga eyagitwala ewa kkojjaawe, nti ogitwale ewa kkojjaawo ku ekyo ky'otategedde. Ne bakugamba nti toola emitwalo 4 ogula embuzi ogitwale gye bazaala maama, ogambye nti n'ozuukuka, ekirooto ne kikoma awo. Kyokka ekirooto mu kukoma awo mu buliwo ogambye nti emitwalo 4 gye bayogerako mu kirooto wagifuna, wamala n'ogifuna, naye mbu tewamanya kyakukola era bw'otyo tewakikola. Ogambye nti okubonaabona kwo awo we kwatandikira. Kakati bannange, kale mukaabya amaziga, tumala ebiseera nga tubannyonnyola YouTube channel, videos nnyingi nnyo ezibannyonnyola mutambule n'okumanya n'okutegeera, naye mugaanye okutegeera. Naye abazibuseeko ku maaso mbasibirira entandayiino nti teri muntu ajja kukulagulira kusinga mutwe gwo bye gulagula. Ennamba esinga obungi muloota, naye ebirooto bye muloota bye bigenda obbaviiramu okubonaabona n'okufiirizibwa ebyammwe ennyo maka kumpi kusaanawo, naye nga ebirooto ozze oloota. Waliwo ebirooto ebiranga embeera, waliwo ebirooto ebyogera mu budde obwo, waliwo ebirooto ebyogera ku birijja, okitegedde n'ebigenda okubaawo. Kati ebirooto ebiseera ebisinga obungi mufube okulaba nga mufuna abantu ababataputira ebirooto ebyo. Abamu temwanditambuddenga ku basawo kubanga data oba omulina ku mutwe era oba osobola omumala. Kati ono kwata embuzi agitwala eka nga bwe bamugamba gye bazaala maama, kyayogera Luganda mu butuufu onkwasizza nnyo ennaku. Kyayogera Luganda, oli wajjanga n'akutuma
olina akutuma mu kirooto kiwe ekitiibwa. Bannange ebirooto bituviiriddeko okubonaabona, ebirooto bituviiriddeko okwavuwala, ebirooto bituviiriddeko okugobwa ku mirimu, ebirooto bituviiriddeko okufiirwa amaka gaffe ge tuba tufunye, ebirooto bituviiriddeko amakubo gaffe okuzika ne gaziba nga mu maaso gy'olaga tolabayo era ng'ensi tokyagifunamu kirungi, tokyagiyagaliramu. N'olwekyo ekirooto ky'onoomukyala kyayogera Luganda. Ekirooto ky'onoomukyala nze ŋŋamba yali alina okukwata embuzi n'agitwala. Kyokka lubaale ono mayengo kati akyayinza ogikwata agitwale nga oluusi ate amayengo googera kirala nga tegakyayagala. Okitegedde? Nga tegakyayagala. Twabanyonyola ku mayengo, twabasomesa ku mayengo g'empewo nti ddungu bwakusaba ennyama n'oloota nga bakusaba ennyama. Fuba okulaba amayengo gatwala nga wiiki nnamba agaakuloosa nga gakyaliwo. Fuba okulaba mu kaseera ako ng'otuukiriza okwokya ennyama okwo, kubanga ojja kgenda olaliko emyezi 2 egijja mu maaso otuuke okugyokya nga n'eddungu taliiwo, yatambulamu. Kubanga emisambwa gitambula nnyo ate gyetawulira wantu wangi. Okitegedde? N'olwekyo owunzisa obuuza nti ekirooto kino kitegeeza ki? Nsaba kumanya na kutegeera. Kati bannange ekirooto kino kati nkumanyiseemu ki? Kati nkutegeeza eki? Kyayogera Luganda. Muwe ekitiibwa ebirooto. Okitegedde? Mujja abamu kukendeeza ku kubonaabona kwammwe oba obutabonaabona eri abantu abatalina bukwakkulizo, kubanga si buli muntu gw'olaba mu nsi muno nti ali mu kutereeza lubaale. Mulimu abamu nga famire zaabwe zaali zaakolamu nga yalina kukola kimu kuteeka ekyo mu nkola. Kakati okumanya nga wajeema ne banyiiga olina obubaka obwokubiri. Obubaka obwokubiri bugamba bwe buti nti jjajja mwami era eyafa, era ow'okusayidi y'ebukojja gye bazaala maama, jjajja mwami eyafa nti yajja n'alagira bakuwe $50,000 gwe walinamu 2, ndowooza era n'alagira bakuwe n'emirala 2, kati gye $9,000. Kyokka jjajja mukyala aliwo kati. Jjajja mukyala aliwo kati. Najja n'ayombesa nnyo jjajjaawo n'abuuza ssente omuwadde zaaki? Oyo waakiri wandiziwadde gundi nti mu kirooto mumubaddemu muganda wo omulala omuwala oba omulenzi. Kati jjajja mukyala bw'azze akunyizza nnyo jjajja mwami ono. Lwaki akuwadde ssente? Lwaki akuwadde ssente? Okuziwa oyo wandiziwadde oli oba akantu ako kawulira. Tusoose ne tulaba jjajja mwami yagabira ono ekirooto atwale embuzi gye bazaala maama, n'amugamba atole $40,000 agigule. Kyatategedde yeebuuze ku kkojjaawe oba agenda mubuuliremu ensonga eyo. Era n'amugamba ogenda kufuna $40,000 era mu buli w'ono yagafuna. Naye n'atakola ekyo. Kati empewo zaanyiiga. Kuba ekirooto kyayogera Luganda, tolina kyekwaso kyonna. Bajjajja bo baanyiiga. Kati mu kunyiiga ofuna ekirooto ekiddako nga jjajja mwami alagidde bakuwe ssente $20,000 n'emirala 2 n'emirala 5. Kyokka jjajja mwami oyo yafa, alagidde bakuwe ssente era ne bazikuwa. Kakati jjajja mukyala kyavudde ajja. Jjajja mukyala mbuliwo waali akyali mulamu. Jjajja mukyala kyavudde ajja mu kirooto n'ayomba nnyo n'agamba ssente omuwadde zaaki? Okuziwa oyo singa omuziwadde gundi. Kati bannange otabulwa engeri kale oba gy'otemera ona ekintu nti oba akole kino oba akole ki, otabulwa. Kubanga waliwo ebintu nga ekirooto nga kyayogera Luganda nga wandibadde okiteeka mu nkola, naye munnange bw'otyo ne weefiiriza akati oyinza okusanga nga tebakyayagala.
Okitegedde? Nsuubira nno nti olabika otegedde, kuba kati wano wentuuse njogera ndalya. Nze nsuubira okuba nti otegedde kuba ndaba tikirinaako ddagala. Ndaba okubonaabonaakwo ojja kukusembeza wekka bw'onooba tofuddeeyo. Naye njagala ongulire embuzi ogitwale gye bazaala maama. Weewaawo. Bweza nnyo, bweza ddala, yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.